tebaliyo nti lwakuba bamukkirizamu nnyo baagala bifo kyonna kye kiri munnange mbiwulira ku street bwe babeera ne Ssenyonyi baga igwe tebaagala Ssenyonyi baagala constituency Busiro South eyange gyendi which is okay ekyo kyokka kubanga toyinza mmanya biri mu mutima gwa muntu yenna n'ekyo kyokka ebeera concession oba oconsidinze nti omuntu ono either alina kyansingako oba ajja kunkulembera newankubadde Yesu mutima ŋŋaanyo kikkiriza naye yoyo nti ne bwodde awaka n'oyomba nti naye the fact that nti omuntu oyo olina ky'omwetaagako that means either alina kyakusinga oba ajja kukulembera okkiriza kukulembere akutuuse ku ekyo oba oliawo kiwalibadde teweetuusaako gwe nga ggwe kansubire sirimu kubalaata naye nziramu ekyo ky'ogamba nti yes abamu bayinza okuba nga bakyalina nezzalawo but it is okay bazalawe naye the fact that ezzalawo limuli mu mutima naye walinga agamba waayi talijjaayo yono ye mukulembeze ekyo kiba kimala kuba kaakati lwaki tagamba nti kale nja muzalawira ddala anze kaŋŋende ewalala so obwo bubeera bukulembeze kiba kitegeeza nti omuntu ono omukulembeze nti yes nyinza omunyigira mu mutima naki naye olw'obukulembeze bwe nina omuwa ekitiibwa at least publicly that's enough okay Ssenyonyi okukwatagana ddi ebyobufuzi